kulikayo nnyo mukumula mu nkyali Sava Kirimayanja Data TV tukole tukuweereza tusinzira ku mwaliro gwa kubiri wano ku kizimbe kya Ssaabasajja Kabaka ekya Muganzirwazza Ekatwe. Program totuuza bwongo tutunuulidde kiki ekiremesa oba kiki ekizingamya emirimu gy'abantu menta atubuuliddeko ku bimu agala tunnyonnyola ebirala then ate tulabe magezi ki agayinza otuyamba okuvaawo. Tetugamba totuuza bwongo agugambye buli lwotuuza obwongo ng'obaddeko kyotambuza ne kituuka kituuse we n'olirakisinga awo abasinga tugwira bw'okwata obukadde abiri ensi n'ogivaako n'omanya kiweddeyo naye ate obukadde abiri buggwawo n'osigala nga tolina ate olwo n'ojjukira okukola so nga tonnaba kutandika kuwummula kutuuza bwongo sooka okole wagamba okutuusa nga otandise okukola nesene neziyingira nga weebasi obanga otudde nga kale otudde nga ntudde wano bwenti naye ngeri ziyingira naye ngeri waliyo ebbiri eziyingira ezigwa ku akawunti awo mba nkola kati olaba ekibuuzo ekyo kiki ekiviirako bizinesi obutakula abantu abasinga abandaba wano bagamba butaba na ssente nti butagattako kapito nti abayagala nenyewulayinda anti abayagala bizinesi egaziwe ayongere yeewole egaziwe nakyo kiyinza okuba ekimu ku byo ekyokubiri kyolowooza abantu abalala kye batagira kiki ekiremesa bizinesi okukula emisolo mingi nnyo emisolo emingi obutaba na bakasitoma tebaliiwo nentula mu dduuka ly'engoye ne buziba competition nnene abantu bangi bakola abantu bangi kati eyo ye ordinary we gy'olabamu ebintu ogitegeera abantu abasinga ebyo tubimanyi ndi mu dduuka lya simu kasitoma tulwanira mulwanire kati waliwo n'abalala ba tradition agamba ne bansiranyiza bandoga waliwo yandoga ebyo kati omuntu atulaba ku Data TV ayinza okulowooza nti sibimanyi naye njagala okutegeeza nti bw'oba onookulaakulana byonna bigobeewo olina okubeera waggulu waabyo. Nayagala nnyo President Amin dada yagamba abantu abaali basamba omanyi yagala nnyo omuzannyo gw'ebikonde kati bwe bajja ne bamugamba nti mukama waffe tugenda kuzanya ebikonde naye abazungu basosola n'abagamba kusosola kuliwa mukube knockout oba muwulizako neteeka egimu mukube knockout agwe wansi olaba oba omuzungu anakusosola kola nnyo practice kubanga omuzungu ayinza okusosola ng'okoonayo jabu emu n'okuba endala nga naye togudde naye mukube knockout agwe wali babale emu atasituka biri tanavaawo satu kati abadde wano omusajjawo golola abaddeko wano alina byeyayingiza ate ebirala kati agaziya muwongo tatuuza bwongo oyo yali agijaamu olaba ali mu koolo ye ova ku kino oterereramu ekyo kati abantu abasinga bagamba bizinesi eganye kubanga kino sukkako we bakulabira ogambe kino kingwako naye nze nja kukola nnyo kati abakulu bemulaba kati nga mukulu gola balowooza abantu nti talina bizibu naye abiina naye asukkako ku bizibu byakola ki byalaba therefore biki ebiviirako bizinensi obutakula ebisukkako ebyo byenkuwadde oba obitegedde ebisukkako ebyo byotuwuliddeko byetumanyi era ndaba ku TV byayinza okugamba bino nga tabyogedde tebampese capital taliiwo bakompetita bangi w'abantu balogo omusolo mungi abantu tebajja gavumenti tetuyambye ebyo byonna bikulu nnyo naye bw'oba onookulaakulana olina bisukkako mbimanyi birabe ng'ebitaliiwo kubanga waliyo ebintu by'osobola okukwatako okutereeza nebyotasobola kutereeza kati tuli mu nnimiro muganda wange wamulabye alega nsujju zivunda kati kino olutalo luliawo enkuba etonye nnyo watermelon kati zonooneka zaabika n'okwabika kati watermelon zaabika zitya zaabika kubanga olw'enkuba zaabika bikoze olw'obuwuka enkuba amazzi kati zijjuddemu mangi kakati manya wa woozirima manya season woozirimira enkuba eraika erimu omukono gwa nedda kati si bw'oba otunuulidde twayogerako wano nti bizinensi yonna kubaza oli mu bulimi
omanyi mu December watermelon zijja zitandika ozibale ng'omusana we gubeerera omungi wezibeererako kubanga abali nnomo bo basimba ku season ng'eya bulijjo. So bwe tuba tugamba biki ebivaako bizinensi obutakula nze ebyange mbiraba bulala. Ekisooka kubeera ng'ekintu ky'okola tekikuliimu tokyewulira okola olw'okuba abala bakola okola okwetaasa okola kufuna school fees okola kwegamba ekintu si kikyo. Era kino ekintu badde tugidiŋŋana buli muntu yandibadde ayingira mu kintu kyawulira. Abeera ng'omuwandiisi w'ekitabo. Omuwandiisi w'ekitabo asooka kwewulira ye yennyini nakiwandiika bw'aba teri muwandiisi wa kitabo atafiiringa kyo kuba akyambala n'abanga ne bw'atambula bw'ati awulira kyo paka ng'akimaliriza n'atandika okifulumya okitegeera. Kakati awo ojja kubanga weeruka wekka ng'olinga ggolola ova mu kickboxing n'ogendako mu paalamenti n'okyankalanya omanyi lumu yagenda mu paalamenti kati n'atunula bw'ati. Kakati member parliament emu n'agamba omukyala n'agamba Madam Speaker tuli safe golola ngatutu naye nga efiya golola anti batugamba bwakutunulira ofuna olubuto. Kakati olaba bwakiruka bw'avaawo nadda mu filimu bw'ava mu filimu ojja kulaba nga afuuse international naye ng'alukira mu kintu kye. Sigamba nti talina buzibu talina challenges naye otambulira mu challenges kyali ye mulimu. Kati ne tuddako ekirala kiki ekivaako bizinensi obutakula butaba mugumiikiriza. Ngumiikirize paka ddi ekyo nekyo kirako okupima. Wano mu Afirika tugumiikirizako katono olyaga nakikola omwaka mulamba n'ekikoowa takisi nagivuga omwaka mulamba n'engisula wali nga sina kyenjijjeemu. Kati ekitegeeza oteekwa okuba nga wagikola naye wali ogivuga naye nga togiriimu. Kubanga waliyo abavuze taxi ne bagaggawala waliyo abavuze bodaboda ne bagaggawala kubanga bakirimu. Kati nze sisobola kuvuga taxi sisobola nakutunda airtime neti wali wavudde mu airtime because airtime oyinza okukola amagoba kale katugambe emitwalo 2 waliwo kyakasooli kati emitwalo egyo 2 bwengira bwe nti ogumu ngulidde ogumu gugenze waka mbeera ndi ku loss ne waliwo ayinza okutandika ku airtime n'agenda mu maaso niwabeera watandikira kasooli n'agenda mu maaso. Ekizibu si kubeera ng'oyokya kasooli naye omulaba otya ku level emu okutuuka kuki ku ndala because ekintu ky'otandikirako si kyomalirako. Kati obutaba patient obutaba mugumiikiriza n'ekyo ekintu kikutomeza era kikulemesa. Ate okulingiriza gundi ye nga afunye mukiri nawe ng'obangende ekyo nalwo si lutalo. Kati ekintu bw'obanga tekikuliimu okibuukira bubuukizi tojjukira kali ke nagambye okola bizinensi olw'okuba ono agikola. Kati era bwe abantu abagamba kiki ekiri ku mutindo kiki ekiri ku mulembe kiriwo leero tusimbe watermelon. Kati waliyo n'abamu wali omwe yabadde alaba ku TV nga badvertising enkoko omu n'agamba njazirunda ko omulala enkoko nga zansala oli yawulira zamusala onazeewulira naye ng'ate waliyo enkoko abazifunamu ne wabeerawo n'abaziyingiramu ne zibasala kubanga ekintu kyonna bw'oba oyagala okifunamu okitwalanga ekikyo ebizinesi eringa muntu omulimu ogusulamu n'ogusibamu. Waliwo n'ogamba nti nno sirina mukisa gwa kintu kino kisobola okubaayo nakyo. Wuliriza wali baga omukisa gusanga yeetegese bw'oba togwetegekedde gusobola okugwira. Kati omuntu bw'agamba omukisa siguyina aba teyeetegese aba takiwulira. Okitegeera ekintu bw'oba okiwulira n'okyetegekera ojja kituukako. So buli ali wali mu ka business ko buli ali wali ku mulimu gwo sooka olowooze okiwulira kikyo kyekyo wateega balungi watuufu kwa tojja kuddira atunda airtime omuteeke ku floor ey'okusatu ku kizimbe waggulu ng'ate abagula airtime bali wansi so oteeze watuufu omukisa oguyitira
beera ngo owokulumbe yo owokulumbe bwalaba nga omuntu yafudde lwasala asitaga fulayi nateekako amazzi n'omwenge nga weegulyawo ne bajja ne bagunywa abamu bazimba n'ensiisira ne bazisa ne bagunywa naye olaba kati bizinensi bino ebintu bye twogera ate si bye ebya level eya wansi twagala omuntu ng'okula nga tugenda level ku level lwaki bizinensi tezikula endala nezikonziba osanga omuntu ali mu kaduuka bwa omwana bazanga akaganye n'okugaana n'akavaamu lwaki tetuddamu kufuna bayimbi balinga abakamiliyoni nga balinnya level ndala myaka 10 olaba abasajja abaali mugundi kadonka muweno base batta bagundi bani bakafeero bagundi tunafuna kafeero mulala tunafuna basudde mulala lwaki ate nga waliwo abayimbi awo kiki ekitulemesa okulaba nti omanyi eyo bagita lip tetuvaayo eyo tugwa mu kino okuva ku level eya take off n'ogenda waggulu awo wewali obuzibu lwaki tetuli patient enough twagala kufuna mangu ate bw'ofuna nobeera confused nobeera confused ne butabula era abantu bangi nnyo buliriza abantu bangi nnyo balemereddwa okugenda mu maaso kubanga afuna sente ate sente nezimutabula n'adda mu level omanyi kati oyinza okufuna sente n'otandika ate okuzoonoona n'otandika kugamba n'obeera mu luzungu bagiyita derailed ngolinganga kagundi kati ka train not derailed n'obeera ate gwe kennyini neweesabotaginga niwekubako enjawulo oyinza okuba nga ofunye sente kati ate bw'ozifuna n'otandika okukyakala ate ogenda okufuna n'ofunirayo obulwadde ate amangu ago looni nezoonooneka kati ate mu kifo ky'okulinnya levo okkabuki busi ekintu ky'okulaakulana okipinga momentum and discipline mu luganda gye waliwo ka speed koolina okupimirako kwotambulirako ng'ogenda levo mpola ng'ate oyina discipline ndaga omuntu akoze ekintu eky'amaanyi nga tayina discipline mumanyi waliyo the difference between empisa behavior and discipline. What is discipline? Obalina awo kijja kuganirayo discipline behavior embeera ne discipline empisa bali bantu bagamba nti toyina discipline mumeja nyambako wamma nga teweefuga the discipline butefuga. For example oyinza okubeera awo nga okola emitwalo 5 n'otandika okukola 5 kati ogenda okulaba ng'ate buli wiiki ospending emitwalo 10 n'egyo 15 ate ng'oyingiza 5 kati ogenda okulaba bizinesi yo eri stagnant n'ate oyinza okugamba nti bano abantu tebanjagala abantu bandoga ate obuzibu tokiraba ani ayinza okunyamba nenkiraba ekyo menta simanyi nakumanya nyinza okubeera ano nga ngaggawadde nenfuna ba girlfriend 5 nibasimbwa nibabeera mbasi balaba these are my lovers waliwo yangamba nti nze bwefuna sente nga nkoma okulowooza wala kuggwawo oyo kati bwongo bwe buzibu naye onayinza okubeera awo ono nakukubira gyebaleko n'omusindikirayo 2 gyebaleko n'omusindikirayo 1 gyebaleko kati ogenda okulaba olunaku lwonna ospendinze emitwalo 8 zigenze naye ng'oli mu bizinesi ki kati toyina discipline lya kyonoomalawo ekifiitinga mu oli ku bodaboda oyingizayo emitwalo G5 ate gyonna ozigira zisaasanya enkya tolina amafuta gano atandika tolina amafuta gano atandika n'ogamba ekijja kijje oli muvubi sente z'okola zonna kubanga olaba obugagga richness compounds obugagga buzimbwa kati bwembeera nyina miliyoni 1 nenyongerako 1 ate miliyoni 2 zikola another emitwalo 5 kati bwembeera ndi ku miliyoni 1 nga gyendiko gyendotetingiramu mbanzika busi therefore nga tonnaba kulaba nti nno ofulumya sente beera ne sente nyingi oba beera ne investment nyingi nga bwogamba nti kati nkola emitwalo 10 buli lunaku abenga Patrico nene bwenzijawo 2 sifaayo Patrico yabagamba yalingano nga bagamba kibeera nga tanka y'amazzi
waggulu eri omudumu munene weeyingiriza amazzi gayingira mangi naye wana akafulumya kati niwe kati omanyi n'okasiba n'okanyweza means kyofulumya kibe kitono nnyo okusinga kukiyingira ojja kuba mugagga. Kati awo nawo waliwo obuzibu, waliwo ebintu bingi nnyo ebitulemesa ate sina mu bizinesi yokka ne mu buli environment yonna. Kasita oba nga teweewadde discipline, oli muyimbi, oli muzanyi wa mupiira, osula onywa mwenge, tokola exercise, of course tosobola kumalako, bagenda okuddusa ng'otuuyana. Ogweri discipline discipline kikulu nnyo okulaba nti nno kikuyamba okulengera ewala. Kati n'ekirala ekiremesa bizinensi obutakula, omanyi biri ebiri ordinary nabigambye butalengera wala. Bizinensi olina ogiraba mu myaka gumu, myaka 5 ne myaka 2. Yes, afuna mu bizinensi egana omwaka gumu n'akivaamu. Ono omuntu akola ekintu omwaka gumu ekinene nnyo, ekyo kinene na nnyo nno, oli akivaamu naga kino tekifuna. Anti kati nze nkubuulira omuntu yenna akola ekintu n'akimalamu omwaka gumu aba tafunye experience emala kukitegeera. Experience njifuna emyaka emeka 2-3. Kisinziira challenges ebizibu byofunye ne environment woli n'ekika kya business kyeri. Naye nze nkubuulira bw'omala mu kintu omwaka gumu oba tofunye kusomesebwa kumala. Toleeta bitabo byo biri binasoma administration mu business eno, sooka oyige the practical ya business. Anti kati administration ani yagambye administration era nayo bagijja mu practical. Na business administration ya na degree ye agitadde mu dduuka. Kasoka kumulire sometimes models ezeri ezabasoma ate ziyinza okukola ennyo ku makampuni amanene nga kampuni yakula dda naye yaffe y'abatasoma mu African setup olina okutandika okuzimba mpola mpola. Kakube kuyimba abaana bakola amaloboozi bagakolera bwayise bagakolera bwayise wali ku gundi abalala bagakolera mu nsozi. Eri mu bazungu waliyo academy z'abayimbi, omwana n'agenda n'ava eno nga yenna mutendeke. Ebyaffe ebyekifirika birala nnyo, tulina okulaba ngeri ki gye tufiitinga. Actually tulina okugamba kino kyenjagala kankikolere, naye bizinesi yange njirengera mu myaka 5 wano, mu myaka 10 wano. Kati n'okola discipline n'obeera n'empisa ezikuyamba olinnye level ku level. Actually mu Uganda bw'otuuza obwongo tosobola kumaliriza business bulungi. Kati waliwo nakano abantu abamu batunulira bannaabwe ne baagala nabo bakolenga bo. Kati ate tomanyi kyendiko, nyinza okuba nyina business naye nga munda nyina loan ya $2,000,000. Abana bakoze sente wane Saudi, abana bagenze Dubai bakoze sente naga ngende Dubai. Ate nga abantu abambo gamba bakole Dubai ayinza okuba ayina ate birala byatwala. Golaba sente golaba kati kiba kizibu nnyo. Kati olabye abantu bangi nnyo mbokire baba wabukidde ojja kuwa mu kinya bala business yo teweteeka ku level. Kati waliyo gye bayita delayed gratification. Sooka oboneebonemu otuuke ku kyoyagala oluvannyuma ojja kufuna. Naye okutuuka gwe olw'okuba oyagala kulaga nti no banno mugagga kati muli Dubai, bona agenze mu hoteri ya mutawaana alidde kibaga naawe olidde ebbaga, buli lunaku mufuuse ba mukwano alya bbaga, tomanyi jajja ssente weefuula kyotali n'ogamba nze ndi mugagga. Ojja genda okwekanga ng'oli ayina emikutu ng'egyo gwoli kukamu. So togoberera balala, kola ekikyo. Bw'oba oli agamba oli mwavu, it's okay. Nenga gwevuganya wekka. Tereera ku level yo otandike mpola mpola otambule. Kikulu nnyo. Tetwagala kulaga manyi showbiz. Olw'okuba ono yeeyagala ono ali ku level eno naawe oyagala kubeera nga ku level ye. No. Buli muntu abeere ku level ye. Omanyi tuyinza okubeera nga tuli abamu badduka, abamu bali ku sprint, abalala bali ku marathon. Wa marathon yagenda mpola mpola.
aliko kali akakalire yatwala misinde nnyo kati omuntu takuddusanga lire kubanga buli muntu yamanya bwakola ki bwatambula omuntu ayinza okugamba kati nze ndi mugagga kampase gw'oliredde okuwasa bw'oba toliwedde kuwasa beerawo tasooka okole ebintu ebiri besiyampaka si byampaka tewali lutalo Leta TV tukole oyitako ku simu eyo noti 787 noti 87 noti 787 atano 2739 noti 787 atano 2739 oyogereko ne menta awinza omubuuza ekibuuzo kimu bibiri tunyoke tuve wano ati tulabe nawe bw'oliya gwe bizinensi ye eyimiridde etya oyagala kukikyusa ki menta waali kale nga bumaliriza bizinensi muntu twagamba muntu nga nze olina ogiriikiriza muliikirize naye ng'omweyawuddeko bw'omulya bw'omwewulako omuddize toteekamu magoba kati ng'omuddiza ate si muddize wakiri yayimirizeewo kubanga naye alina okukusasula yafuta omanyi abamu tebesasula mu bizinensi ate oluvannyuma ne bagamba ze mbonyebonye nnyo n'ojjamu obukadde 5 bizinensi muntu jamu ng'obala jamu ng'olaba ekintu nga bwe kitambula tomala gakola kintu nga tolowoozezza engeri gyali omuntu buli kaseera olina omugattako katonotono continuous improvement abantu abagamba lwaki bizinensi tezikula kiki kyokola buli lunaku ekyenjawulo tulima mu byalo naye sizoni ki gy'olimye nga yanjawulo enjafuka ekyenjawulo mu budde bw'ogiwadde oba mu bugazi mu budde mu sitayiro mu sikiiru nakirime ekikyosimbye wali wendi Entebbe road waliwo omusajja akoze kapolotike ate kati omanyi yasoma obwa agriculture ataddemu bulayini obwa sukuma wiiki wegamba ogenda okutuukayo ng'ate kyanjawulo nnyo naye kakati ffe tugamba bizinensi tekula buli sizoni tukwata bukwasi ne tutema ebinnya ne tuteekamu kasooli n'alimira mu mikebe oba agira obutiko bwasimba ku lubalaza bwati mu mikebe asobola okugagabalira ayinza okugagawala okusinga nze bikoze ettaka likoowa tetulina kirala kye tugattako ojja genda okwekanga nga oluvannyuma lwa byonna sizoni ne sizoni muli ku kintu kyekimu tukola ekintu kyekimu kati bw'oba otunuulidde omulimu gongo ogutunuulidde bwoti buli kaseera noonya ango mpya ono kwegamba at the end of it all ojja genda okwekanga ng'oleeseeyo akapya kati kapya ki kootadde mu bizinensi yo kapya ki kootadde mu mulimu gwo kalina okusalirawo oba otambula kati waliyo kati nga bino ebitongole ebinene byo bikola adivert gwe wali olabye nga adivert zezimu buli kaseera adivert za njawulo therefore tulina okulaba nga ebintu byaffe tubikola naye nga buli kaseera twebuuza kiki kye tugaseeko ekipya ate tulina okubeera motivated wezzaamu amaanyi gwe wekka okulaba nti nno tulina okubeera ne competition nti oli akolo competition yo erina okufiitinga oyo omuntu akola ekintu obulungi mu mutwe gwo teekamu oyo gw'olaba akola ekintu okukusinga omuteeka mu mutwe so ono gw'olabako wanti kati oyinza okuba nga oli mulimi oba kale ng'oli musuubuzi kati nga waliwo ng'omukulu BMK n'olabayo omusuubuzi munno ng'akusinziza n'ogamba naye nze mukulu BMK nansomooza njagala kubeera nga gwe ndaba meta yange kwegamba gwe ngoberererako okulaba nti nno at one time ntuuka ku levo ye tobeera n'abantu ba levo yo nga bw'okompeyaringako obeera n'abali boosiko okulaba nti nno buli lw'omulowoozaako akusoomooza ate bw'akusoomooza akuyamba okulaba nti ogenda ku levo ki endala olwaliro tuwadde Masaka wategedde twali kugulawo ettabi eddala e Masaka waliwo amatabi aga era Data TV group of companies Ntake group of companies genda egaziya amatabi naye ntake gyeri e Masaka anti genze mutongole netongozebwa abe Masaka abadde Masaka mukulikeeyo mikwano gyaffe
mwebale kwanirizibwa Masaka n'ekyemututteyo tusaba Mukama Katonda akyongeremu amaanyi. Nene Masaka twagala Data TV egaziwe kubanga waliyo abagibuuza waliwo eyankubira n'angamba gy'oli Masaka gye tuli Masaka ku mikutu gino emirala kugundi ku set boxes eza set box mu Star Times mweri Star Times abe Masaka tubaniriza mwebale kubeera nga mutwaniriza bulungi bagakulya emigaati ngano yakaswa ne Delta Water buli kimu bagenda kufuna ate kiba kirungi okuwagira ebintu ebyaffe because bituyambako okulaba omanyi tubuildinga ba millionaire baffe bawano okusinga okugenda ate okubuildinga abeeri kubanga omanyi President Museveni yagamba nti no omuntu bw'oba oyinvestinze wano ate oli more important okusinga akutte sente n'aziteekawa naziteekera Uhuru Kenyatta mulabye agamba abantu ba ministers tewaleddamu kugula byebweru balina kugula bye Kenya. Uhuru Kenyatta abagambi ba minister tewabaddamu kugula ebyebweru ebibeera byebakozesa bagule bya Kenya tugule ebyawa njagala okubeebaza mikwano tugezeeko nnyo okulaba nti tuzimba bizinensi tugezeeko nnyo okulaba nti tuzimba emirimu gyaffe ensi si nnyangu naye tulina okulwana okulaba nti nno buli muntu w'oli otambuza obulamu bwe tutambuza famire zaffe bwe ntambuza obulamu bwange ne ntambuza famire n'ensi ekulaakulana katubeere nga ensi yaffe tugitwala ku level endala baleme kutuwamba. Business eyagaana egenda ku mukutu ogwa ku WhatsApp yaffe net 772964602 menta ajja kuba akuddamu gavumenti yange yagaanira wano mpitawo ntya bw'onaaba mwetaaga mu buntu era ojja kusobola okumufuna ng'oyise ku mukutu ogwo. Mbadde Ssabakini Mayanja nga bulijjo mukwano gwaffe abaddewo okututambuza buli kimu wadde essimu zimulemye okutambuza okutuusa Wumalu abaddewo ne Jebi abaddeyo mu byuma mbatukize tusooke twetoolemu ffe tuwalekere Vigimon ne Songoliga the Lion Heart bugambo bungi bubeero bo balina bakategeera mikwano gyange abakanyumirwa buli omu gyasinzira okanyumirwa waliwo omukyala waffe asinga okanyumirwa ennyo yatuuse dda awaka mukyala aliewaka wa producer waffe akanyumirwa nnyo takagwa tumutumidde nnyo waliwo ne Keira ni banne ne baba waabwe Songoliga bagambye neewuwo bakanyumirwa bakugambye Kalini Keira bakanyumirwa nnyo so tubagaliza okalaba obulungi nnyo n'abannaffe nga mulinda bannaffe amawulire ku ssaawa 3 amasukulumu gajja mu bujjovu gonna agabadde mu nsi wano olabye n'ageebweru agabadde Bungereza tulaka y'emirambo nga gijja Bulgaria agitwala oba oluddawa kama Katonda yamanyi ya gundi ya free ebadde mu fridge ate abadde agijja mu mochale simanyi Data TV tukole ssaawa sajja kabaka awangale